abajjukira Moses Radio yazaliwa nga 25 January mwagwa 1985 n'atufaako nga 1 February mwagwa 2018. Moses Radio endongo yagikubira ddala okuva myaka gya 2005 paka 2018. Wano tugenda kubaate nga tutola ku bantu ab'enjawulo abamwogeddeko abamujjukira abasinga okuba naye Moses Radio. Omukulu Bobi Wine yasobola okubaate nga yaliko naye, omukulu Chameleon naye ayogeddeko, ayogerako ku mboozi ez'okujjukira Moses Radio nga mazaalibwa ge tukikoze bwe tuti mu mbeera eno. Omukulu Bobi Wine agamba nti Moses Radio nga yakafa ayina ebigambo byateekawo. Bobi Wine nga agamba nti omwana ono yali mukwano gwe ddala. Omuntu atali mangu wakuzaawo. Moses Radio was such a talent. Personally, abadde mukwano gwange nnyo. Ye muntu gwe mutula ne munyumya emboozi ne mwogera ku art w'eggwanga ne mwogera ku industry nga bwetambula ne mwogera ne ku nsonga ez'enjawulo, you know. So twafiiriddwa nnyo kutandika okumwogerako ate nakyo kijja kwetaagisa kyankuteeko mu mbeera nyingi. Of course bwe tuba tukola kati ffe tetuzaaliddwa nti tuzaaliddwa mu well-to-do families. Obulamu bwaffe bubadde bwa kustrugglinga to qualify to live safely and happily. Yeah. And indeed we've tried to manage to get there. So oba oliawo nga bw'ofuuka sita olowooza okay, now I'm safe from senseless deaths, I'm safe from oppression, I'm safe from disrespect. Bobi Wine ngayogera ku Moses Radio. Bobi Wine yagamba nti Moses Radio obulamu bwe yalimu ne Bobi Wine bwe yali mu mbeera eyo ate ye yasingawo naye Mukama yasobola okuba ate nga musobosa okuba nga akyaliwo. Okubulira mazima okubeera nga ntuuse wano sijja kugamba nti lwa busobozi bwange oba lwa magezi gange, yagamba nti kisa kya Katonda kubanga radio embeera zayiseemu nange ziyiseemu. Oba oliawo nze ebiseera byange ate mu myaka gyange emitoototo okusinga wano nali more violent and much more crazy than any other artist. Baba tulabanga naffe ebiseera ebyo twalwanagananga ne ba Chameleon, ba Baby Cool. So kyali kisa kya Katonda okutuuka wano. Naye ate era bulijjo nkigamba mikwano gyange nti ebintu byonna tubirekera Katonda because God can only do for you what he can do through you. So now we know kukkiriza nobeera eya Katonda byagala okole, living peacefully, living responsibly and all that. So bwe mbanga ndi wakwogera na artist kati omuto aliwo alimu early 20s oba late teenage times nandigambye nti once you are an established artist, know your value. Bobi Wine oyo Moses Radio yabeeranga nnyo ne Bobi Wine. Waliwo ne reality show Bobi Wine gyaliko baali ku mazzi, waliwo ebigambo bye baalimu ng'era ayogera ne radio. Nze bola akani nze abaana njagala nnyo ne abange mbesomeseze paati kale kusomera basomeseko half nange ne lwakuba mwana obuzibu bwaffe tetubeerawo nga bataata okitegera. Oba olina okufunira omukazi ng'ate yali interested mu baana naye olaba omwana wabeera akula, omwana wabeera akula nga agezaako okwogera alina ebigambo byabeera ayogera. Bw'oyogera ebigambo ebyo omwana tayiga kukola kwogera mangu alwawo nnyo okufigaringa out. Naye gwe omwana oyo bw'ayogera gwe ng'omugamba yeah you want to see mommy okay okitegera kanamanyi obati ye mukulu oyo Moses Radio ng'alina Bobi Wine yali reality show yaliko omukulu Dr. Jose Chameleon nga bebakwata ku mwana ono okuba ate bamulaga ensi amwogerako bw'ati byayinza okuba ate ng'ajjukira ku Moses Radio byatandika bwe biti. Switch ya tuyimala gospel tulutanga radio awandika ebigambo birange mpandika ebigambo wiza awandika kati ngaide ebigambo ne muga radio ne lwa kiro kyusa bine ebigambo no biyimba bwoti kale nja bikyusa lati nayimba de muga n'ekyo kikyuso kifule bwoti bayi radio gye yakola kwata akatabonaka bakumeza nangamba kati gendo yimbe ebyo n'ebyange n'afuluma n'agenda atule mukati. So he was a man of himself. Kitegedde Chameleon agamba nti Chaga yamuletera radio ono. So Chaga namudaga ne safa yenyo kumanya naye ekyaliyo kyali nti Chaga yamala namuletera munyanjuli yango omuyimbi omulungi
twaina ku show twaina show ne Bobi Wine ku Resort Beach kati wamungamba nanga ndi mwana gwe nagamba gwe nakolaga mu ndi nangamba ne mugamba nyimbiramu radio natandika okuyimba ataka kuyimba na bimba bwa luzungu ebisere ebyo bimba oluzungu atibukolera ddala wano ne mwanzi byo byo luzungu nja kuwelezebwa Steve Jane nja kuyimba music abantu bano gwe nategeera nanyimbira akayimba ka Jennifer kali ka tabu na kawulira ne ngachaga hiyo nali ready to go kwana muli yanga ine kitone ne ngachaga manyi mwana mulete nchako ki ku studio so enkera neno kusuka kumacha ebisero nali mvuga safu neno kusuka nga safu yange umachanga bajiyonyeza nyo munyonje ejjournalist abangako nembuzani yayoze mu ngamba Moses radio huyo yayozeza yali yita Moses na kinti je yali yita Moses kinti ne mwagala yena nga yagenda okudanga ine kifanyi kyankubide kyali nga kiri mu achikwe mu peni nga kifaananyi kyange nakimpanga ekirabo yali artist nyanga yo ku bifaananyi yali watabu nnyo nze nawe ndi mukuba bifaananyi ne radio mu ranking yango mukwali bamanyi ku bifaananyi nimuga tuyingire mu studio nze kenyine nkwata studio yange ne ntwa ne mu producing olimbo la Jennifer nze na producing ne nduyibala ne backups bwetyo twatanga okukolagana tugenda tuyongera bwetyo ye Moses Radio gwe tujjukira olunaku olwaleero yomu ku bayimbi b'enzoga nti balina ekitone ekisukulumu mu kuyimba mu kuwandiika n'eddoboozi ery'enjawulo Chameleon amwogerako bw'ati ombuziza memories endala ndi wange wakalwalirwa Sunday ntudde ne mukyala wange mama batutudde ku kabalaza bwetu pudde ngombe kuba ku gate bibi nempita abana bagula omwana n'alwawo kati omwana olagulawo okugulawo oluvannyuma okugulawo bw'ati Mozeri yali akagula Jagwa empya akamaloka akapya kajjagwa nga kanyira we kati nayingira yasooka n'atwalaganye yamuggulira namugamba muli wano temumanyitere ennyumba twagizimba naffe nna mwalako ku matafali gayo mwagisanga eri ku plaster ne mugamba radio lwaki oyomba n'abantu no lwaki mbeera ku gate ebbanga lino waliwo kasozi mugange anyway forget about that come and look at my funky car naggulayo emotoka ye nangamba tuulamuko owulira amaliba nentuula namaana agigalawo neggalawo nangamba ogiwulira my friend thank you so much for making me a superstar although you're very stupid Oli mutulya radio wait ngamba omusajja Moses radio nalyo kadda kusai naita mama abala mugamba I wonder where you picked such a very stupid man ngakutteka drink ke mama bana ntule wati ngalabo omusajja amvumire wange this man here he doesn't even have a degree when we went to Makerere he was eating mangoes mama bana atanko nkunkola wati tata bakaka na mweso yo omusajja era butunulizi nawo no bayini mpangu luvina tulya radio wenti kati oluvanyuma ne kalire kagamba I've finished you but you know I love you come and sit here Joseph netutula kati enkere kubira Chaga simu ne mugaba Chaga gamba radio abanga anonya bokujoga tajanga wange kunjogera ngamba soka mukyala wange adula gamba Chaga na mugamba enkere nagende ku studio ya Good Life na atwala gamba Mbu Joseph I challenge you I am Moses kitegedde ku memories abayimbi bayinza okujjukira ku Moses Radio Chameleon amwogerako bw'ateera so yali bw'ati he was realistically twafuna mukisa kulansoka twamala obudde bungi nnyo mukakasa kulansoka bayagala nnyo bankakase nawo beetongola beesobola ate nga naye mbaga nti am the teacher so naye kyali very unfortunate kulansonga nti twamala obudde bungi mbitagasa ate nga twalisa okuyimbira eggwanga n'ebintu bikola ki ebirigiza ebigasa naye Katonda yeyagereka bwatyo so we cannot challenge his decision era ebiseera ebizinga mbeera nentolenga nze Mozeri yali alivinga ku speed nene kuba yali amanyi nti akola ki yali agenda namukubiranga ne mubuulira ebimu yebitwalanga ate naye yambuuliranga ebyaddala yes nga nkuwulira nagane kati gwe nga legendary mwana Kamili twabadde ne Wizkid bakola videos eze expensive goli muteeka fisene mu videos eze best he used to tell me yali outspoken Moses Radio yalina principles oba goyinza okugamba nti omuntu alina olugezigezi omuntu waliwo abeera ne principles ze bamuyita wa lugezigezi naye kyekyamufuula ow'enjawulo Chameleon agamba nti ne ku semester yasembayo yasasula Moses Radio tuition kyali bwe kiti Moses Radio yali asoma Makerere yali ku first year Makerere n'asoma era kinsimu kimu byensinga okwenyumirizamu nti nze nasasula semester yasembayo Makerere nakola ni graduation tumukolera party yali awo ku LDC nayambala egando letu mutwale tumukyakaza ne mwanjiro that time ya Moses Radio yali just sikwejjako waya abantu na Uganda baganyo omuntu atekinga buli kimu for granted boyogera amazima n'opangulukira omuntu ebintu nga opanguluse okuba akoze ensobi ate abantu bagano bejjako waya fa batali bamalayika Moses Radio yali muntu ngaffe naye ekikulu kya byonna yali alina amazima mangi era nga tayaga mulimba era nga netakola ki nga talimba so noza abantu kibaita okupangulukuka naye nga yali muntu ngaffe yali muvubuka era nga tutula entu nga yali musajja mugezi nnyo ekyamagezi nga tutula nnyo naye netwebuuza ne mubuuza naye kati radio za kiri bakikola batya ne tuwaya yali musajja alina obwongo bwali bugazi nnyo
Moze Radio twakola oluyimba lwa gospel luli mu studio ya Good Life wano kati tunadduta twakola oluyimba lwa gospel nze ne Moze Radio ne lwe luyimba olwo omukulu Dr. Jose Chameleon agamba nti ekyabaleetera okwawukana wulira kyali kitya wano nono mugenzi Rasta Tadias mukwano gwawe katuli wanjinwawo tumaze okunywamu kabiya kafe ne baleta ekiteeso twabulenga nonkeera bwana olaba ke tugende Rwanda eno tutwale Rasta Tadias ono atulala ne Rasta ono tujja kubanga kifaananyi kirungi nnyo nembaga bane tickets baziguze dda siragenda otwala ani Rasta Tadias ne balimezamna kati radio nagafe tujja genda batutwala Rasta Tadias kati wetu twatandika nembaga bati mwagala genda mwe mumanyi nenkasuka ngenda wa e Rwanda era tebajja kati awo netandika okunyigagana nemba nyigira olwo kwati bakoze ki tebazze kati omwato negenda ngakola ki nga gugazo abali netandika okubanga tukyanyumya fenna wiki neita wiki bine ziyita nebeyonge batandika Good Life yawe Jeff andi kati Jeff ye bagamba tutukoyo tujoga Chameleon atujoze nye banga pamvu yeta tuuliza yate sai kafe tetutese tugende tukole ebyaffe ne bagenda batandika ekibiina Good Life wetandikirawo mpola mpola Chameleon yayogera ku Jeff n'ennyimba zali asinga okwagaliza radio Jeff namumanyanga mukwano gwange yali akola ku Ivory Plaza ku video library ya Muganda kati Jeff okumanya namanya ku Humphrey nekijja kisanyiwa nti Muganda Jeff gwali omugenzi gwe bali bayita Chris yomu kwakwano banga bedda bampanga ne sente zantu ane Nairobi kati tujja tukwatagana amangu awo Jeff mutegedde afuse mukwano gwange naye nayiga business tugikola sijja gambu namuyigiza kulonsi so kuyigiza atayige n'atayiga naye yali musajja mukujju he's a businessman nayiga naye yongere ne career ye munanga kayimba ka radio ne wiza akasinga okunyumira akayimba kasinga